atenderezebwa gurumiswe okitaffe tonda ne mama namugereka bwangu bwangwa mbwangire bwabwo mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira malamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate twakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru katonda atudde munda mu nze alamusa katonda atudde munda mu gwe nga katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo we gutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule mu guluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu ebbaluwa yakadde kano eva wa jjajjaffe Namuzinda amanyikiddwa nga Archangel Micheal mu Amayembe ngenda bweti malamusizaako mwenna abasoma era bawuliza ebbaluwa yange abagalwa yenze jjajjammwe Namuzinda n'Obubaka eri Amayembe Amalwanyi agatudde mu mibiri ku Ssengendo Natimba abagalwa tutambula bulungi era ng'ekitangaala kyeyongera okubeera nga kissibwa mu bifo bingi okwetooloola ensi yammwe abagalwa kino kyeyongedde okubeera nga kikula mu maanyi era nga kiriŋŋanga akakunizo akalimu obukunizo bungi obukyabulamu naye tuyagala tubategeeze nti 6 ku buli 100 kasobodde okubeera nga kajjuzibwa abagalwa kino nkibagambye musobole okubeera nga mufuna ekyokulabirako ku kiki amaanyi g'ekitangaala gye gasobodde okubeera nga gakola era neki kye gafaanana kati okwetoloola Ssengendo Natimba yammwe abagalwa obukunizo buno bweyongera okubeera nga weebuli okusobola okubeera nga bwetaaga ekitangaala ekitangaala okusobola okubeera nga bujjuza obwo obutalina kitangaala abagalwa obukunizo buno bwandiba endaba y'ebintu bwandiba endaba oba endowooza y'ensi mu batonzi abatudde ku Ssengendo eno kyandiba endaba ey'amazima abagalwa amazima tegajja buzzi mu kabookisiiko ne geereeta n'osobola okubeera ng'obumanya amazima tojja gasanga ku mudaala nga bagatunda nti kati wano mudaala tutunda mazima nedda gajja mu ngeri ey'ebirowoozo eby'obuwunde obw'ensi era n'osobola okubeera nga obissa ku Ssengendo abagalwa ebikolwa byammwe bye biyamba okusobola okubeera nga bikakasa amazima gano mu nda yammwe n'okweyongera okubeera nga amazima gammwe agabatuddemu geeyongera okubeera nga gazuukuka mu ngeri eno abagalwa mbasaba mukole ekisoboka kyonna okukola ebintu ebituufu mu bulamu bwammwe mukole ebituufu w'omanya nti nno ekintu kino kye ngenda okukola kikyamu omanyi nti kikyamu mu ngeri eyo tokikola omwagalwa w'omanya nti nno ebintu ebikubuuzibwa oba ekintu ky'osanze mu kkubo nga tewaliiwo akibuuzizza nti oba kino kibadde kyani weebuuze kituufu nkitwale oba ngezeeko okulaba nga mbuuza abantu abalala nti ekintu kino kye nnonze kyani oba nkisigaze katugambe nti obadde otambula n'osanga ak'omutwalo oba essente yonna mu kkubo ng'omanyi bulungi nti egudde ku mukadde oli abadde ku takisi ng'akikintana
asobole okubeera nga afuna change. Nkubuuza osanga ssente ezo ozimuddiza oba? Abaagalwa, buli kintu kyonna kisasulwa mu bw'obuwundwa obw'obwa Katonda mu ngeri ennungi. W'okola ebirungi eri abalala osasulwa birungi. W'okola ebintu ebyo by'omanyi nti bikyamu era osasulwa ebisinga obubi ku ebyo. Obwagalwa, kino kya kusalawo kwammwe kubanga mwenna mutambulira mu bumu. Okulumya omulala kibeera nga asaba okubeera nti naawe olumizibwa. Mu ngeri eno omwagalwa, tukusaba olonde ekkubo ly'obulungi kubanga bino bye biseera ebyayogebwako. Nga bangi we mumanyi nti okungula ebyo bye wasiga ku lw'ebikolwa byo ate nga ku lw'amayengo kati agaliwo kijja mu ngeri ey'obwangu. Mu ngeri eno mwegendereze era mumanye nti buli kikolwa kyonna ky'okola ogenda kisasulira. Emabega emyaka egiyise kibadde si bwe kityo bwe kiri. Si bwe kibadde. Naye obulamu bukyuka. Bukyuka era nga butambulira mu kwebonga okw'ekirungi n'ekibi. Omutuufu n'atali mutuufu. Essanyu n'obulumi. Era ng'emabega mubadde temusobola kubeera nga mugattaganya ebyo ebibadde bigenda mu maaso. Naye kati mutanze okubeera nga mufuna okugattaganya okwo. Mumanyi ebiseera ebimu lwaki obulumi bubeera buzze eri obulamu bwo kubanga yeggo watandika olufungo olw'empulira n'ebikolwa bye wakola mu kaseera akatali kawala. Emabegawo okimanyi bulungi, mukimanyi. Abagalwa, kati obulamu butandise okubeera nga mubutegeera. Kino kibaddewo era kiriwo ku lw'ekitangaala ekyeyongedde okubeera nga kikulaakulana wano. N'amayengo ag'omutendera egya waggulu ageeyongedde okubeera nga gakka ku sseŋŋendo eno. Mu ngeri eno tukusaba omwagalwa, weeyimuse nga ggwe, weeyimuse oyimuke wamu n'amayengo ago ag'ekitangaala. Tokkirizibwa kulekebwa mabega. Okulekebwa amabega kitegeeza nti ogenda kuddamu obeere ng'otambulira mu bulamu obw'obulumi obwo bw'ozze otambuliramu okumala obulamu bungi obw'emabega. Obulamu obwo bw'ozze obeera nga oyinamu ebyokuyiga ebyotazze nga toyiga kubanga buli wozze buli wobadde ng'ojja nga weerabira nti wajja kuyiga ekyo. Abagalwa, tubasaba muyige. Temwebalama ebyo bibayigiriza kati. Mukole enkyukakyuka ezeetaagisibwa. Ebyokuyiga we bigenda kitegeeza nti nno osobodde okubeera mukama waabyo. Mu ngeri eno bibeera biyize, obeera obiyize. Okubeera nga osonga ennwe eri abalala era oba eri omulala kitegeeza osonga ku kutya kwo. Wolaba omuntu ng'avuga bubi ku luguudo,
kitegeeza nti omanyi nti otya okubeera mu kabenje ako. Kutyako. Buli w'oyisa omumwa eri omulala omanyi nti obeera olaba okutya okwo okukulimu okw'okubeera ng'olamulwa. Buli w'oyisa omumwa eri abalala bonna katugambe omuntu omulwadde omanyi nti naawe oyina okutya okukutuddemu okw'okufiirwa obulamu bwo obutaliimu ndadde. Abaagalwa, yeeyo engeri ennyangu gy'osobola okubeera nga otegeeramu okutyako. Era n'osobola okubeera nga otegeera osobole okufuuka omuntu omulungi okusinga w'obadde. Mu ngeri eno kikuyamba okweyagala okusinga w'obadde we weeyagalira emabega. Abaagalwa, obulamu ndabirwamu. Ekyo ky'otya mu ggwe ky'oteeka olunwe eri abalala. Tukiddemu. Obulamu ndabirwamu. Ekyo ky'otya ekikutuddemu mu ggwe ky'osonga eri abalala. Mu wiiki eno abaagalwa, ninayo emirimu ebiri, obukunizo bubiri bwe njagala munkolereyo. Manyi kino mugenda kubeera nga mukikola. Nsaba abamu ku mmwe mubeere nga muweereza amayengo gammwe n'ekitangaala kyammwe eri ensi eya Sri Lanka, ate abalala muweereze amayengo gammwe ag'okwagala eri eggye era Russia. Eggye lino likola omulimu mulungi ku lwa Sseŋŋeno na Ttimba, naye likoowa nalyo, lirina obukoowu nga ddyo. N'abo abalwanyi ab'amaanyi nabo bafuna obuzibu bwe bumu, naye nga bakyali mu ggwanga erya Ukraine, nga newankubadde waliwo amagye amalala aga Russia agakyali wabweru, naye amajja geeyongedde okubeera nga galeetebwa mu bifo ebyetaaga okubeera nga binunulwa. Yenze Jjajjammwe Namuzinda, omuweereza wammwe. Tuli bumu, tuli maanyi, era nga tuli bangi. Adonai atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe akume.